eddagala lino eryaffe tugambye ekintu kimu mumbwa. Eddagala lye bayita gentamycin ezzungu balikola mu muddo gwe bayita ogwakamunye n'ensigo zaamu oba ekimuli. Gentamycin akola ku biwundu okusingira ddala. Kati ebimu ku bye tugatta omwo biri 50 mu ebyo ebikolo. Mulimu omunyamu, mulimu kamulali, mulimu muluko. Bwe wabaawo omusoga waliwo kituyita olubobebobe. Mulimu kye bayita enfoodo, mulimu kye bayita kadumbula, mulimu kamyu, mulimu ekigoogwa, mulimu mulinga, mulimu rosemary, mulimu lavenda, mulimu kamulali, mulimu taaba, mulimu aloe vera. Biwera 50 mu bimeka. Now mulimu kano byendateekamu bingi. Kino bwe tuba tufumba eddagala lino liyonja lubuto clinic ne bwebante, naye ng'omuntu bw'olunywa nga lungi luvugyamu olubuto tofa naye olukola ki luvaamu. Kati bwe tubigattagatta kyekisangamu kyekikola ki kyekikwasaganya. Taaba ekiyonda ekyeru ne kamulali n'ekimyula bikola nnyo mu njoka. Tuli ffenna gwali wano nga teweediwaamingangako, funa amatooka ag'eminwe, ofune ebikoola by'ekiyonda ekyeru bye biba bisaanikiranga endagala. Bwetokota omukka guno ne gukka mu matooke lya, that's artificial deworming. Naye bw'onoonywa supu waamu weesibe pampa oba poti ekubeere kumpi kuba ojja kupiyiwanga mbaata. That's deworming. Ogawaata ogokola ki? That's an artificial deworming, I mean organic deworming. Towuta supu nkugamba amatooka ag'eminwe ekiyonda ekyeru kyoba obikkako omukka guli guveemu buvi gwokka guyingire mu matooke ng'olya towuta suko kuti ekubeere kumpi oba pampa. So kati bwe ziba nkoko, enkoko bw'ebanga ziri 1 ku 12 ng'olina kapasite ekwata 1 ku 1, buli emu tugiwa miiru 1 1 month plus tugiwa miiru 1 mu kamwa, togyongera gwakubiri. Ate tuddamu nga wayiseewo omwezi. Bwe kitaba ekyo ng'osobola oziteera mu mazzi mu lita 5 tuteekamu miruzi 2 n'oziweera ennaku 4 nga buli lunaku zinywa. Lwaki? Enkoko zino zirimu omusaayi omusogo ogw'emputtu. Eriyo ey'okuluntaza nga teyagala kunywa. Omanye ekyatuyisa ab'emputtu, Kabaka bw'ajja ewaffe, omanye engeri gye muli nti mubayita babba mwe yalokoza nti n'ewaffe abeera bbaffe. Ekyombe tusale emivule gino tugende tuzimbe. Ko bali nti ejani ati ejamera jene nti ekyombe. Omusoga k'omuwulira ng'agamba nti ekyombe kwe kutuyita ab'emputtu kuba twabagaana okusala ki emiti ndejamera je nti no muje musale ejewaimwe ekyombe olwo aba aganye kyetwayise nti abo kati fe abasoga tebatukozesa bya kisiru k'omuwulira ng'agamba nti ekyombe ekyo kibambe kiba kiganye.
Now ekikwatagana ku deworming kikola bweba nte bw'owulira ente ng'ekolola ng'esituse olwoya obusa bwayo mulimu engeri y'olunyiranyira, ezo njoka ogiwa miruzi 10 direct mu kamwa. Abasawo beewammwe ajja n'eccupa bweti empty, najja ne albendazo oba diamond oba mabendazo oba liverfast, najjako obusaanikira buno busatu n'ateeka mu ccupa muno n'agijjuza amazzi n'aginywesa. Eccupa egula siringi 8 n'akujaga erya deworming emitwalo 2. By the end of the day lino abaali dilute nze akulaga nga kukoledde naye ng'akubbye. Kati ffe tugamba giwe miruzi 10 omulundi gutya. Ente eno tulime nti kugiwa eddagala eryo buli luvannyuma lwa myezi emeka 2 ng'okiggala, togenda giwulira nti ekolola. Now kebe yaggwako bwe towulirangako nti omukyala ali olubuto tumuwa eddagala ly'enjoka olwakuzaala akaana nga nako ka enjoka zikali mu mutwe. Kati entembu tewaka, simanyi tesala, ekisolo kyonna ebimu ku bikoola ebirimu ebireetera ente okuvaamu amawako, it is bulusera. Miruzi 10 omulundi ogwo bw'ogiwa olwaleero giweeyo ennaku 4 bw'eba tesaze sente zo nzikuddize. Ekisolo kyonna mbu tekisala mbu tekiwaka 4 days bw'eba tesaze sente zo nzikuddiza. Ate bw'ogisaavinga kiweeyo omwezi ogwo bw'eba tekonsiivinze nzikuddiza. Tulitambulira walala. Obulwadde bwe lutuyita obwa foot and mouth, mabwa ku lulimi. Kati ekyo bw'obanga okiraba nga kyandise okuyiika amalusu, gikwate bwoti ginywese miruzi 10. Eddagala eryo bwe linaayita wano awali amabwa ku lulimi bunaagenda okukeera enkya ng'amabwa ago gakaze. Tugiwa omulundi gutya. Bwe weesanga tulina obulwadde bwe tuyita obwa black quarter obugireetera okwekuba ebipaapyeti, amabwa ne yeeyuza. Funa bufunyi, pamba oba siponji oba akabomba, eryo lifuuyirewo omulundi ogwo kiweewo wiiki, ebbwa ligenda kala n'obwoya bukoleki. Lwaki wanjita ku mu deworming oba deworming ngambye ekiyondo ekyeru mulimu taaba ojjaggatamu ebikoola bino ne bwe bibanga 4 oba 5 ery'oluwoko. Galiki ono it is an antibiotic, ogattamu akatungulu kamu. Ebyo bye bisinga ennyo obukulu. Then oyinza okwongeramuko ne aloe vera, ebikwatagana mu deworming. Ogiwe enywe, ojja kuba ebyo bitereezezza. Twagambye nti ente erina enkwa, twagambye luwoko luno n'ebirala twabiwandiise from the start.
saagala oŋŋambe nti ebyo tetwakoze eki. Then waliwo eyambuuziza nti package ey'emitwalo 45 nkoko zeba za bukulu ki? Ezo ezibiika naye nga zakabiikira omwezi gutya gumu, ziba 5, enkazi 4, empanga 1, kubaako emmere, kubaako drinka, kubeerako fida n'eddagala. Emmere egenda okuggwamu nga zeeriisa. Tutambula ffenna, ebibuuzo bwe bityo bwe byetambudde. Tuddeyo ku nte. Ente eno ente eno bw'ebanga erimu engeri y'okukolola, ezo ziba njoka, kyetuyita wamu. Bw'ebanga ogamba nti simanyi tesala, that's bulusera, oba ezaala ebifudde, that's bulusera. Jaso ginywesa omulundi ogwo. Nalina omupaatiri yalina empaka abalimu omusaayi omusoga, yaŋŋamba gundi bwetwala eddagala ne litakola. Ne mugamba ndi mu paaka mpya. Konze bwe litakola nkuzasudde mekanti 5 nkuwaabire. Ogambye eki? Tondayiza. Konza naye bw'otuuka ne likola kiri kitya? Naŋŋamba ŋŋenda kuteeka awantu awalala. Konze tonteekayo. Yagiwala ne wayitawo ennaku 3 n'esala. Kati yanteeka mu gurupu ya kolopingi. Obamanyi aba kolopingi association abo. Konze kati okkiriza nti ye, that's okay. Now bino byonna tubikola okulaba nga eddagala abazungu lye batuguza, honestly speaking, bye bino. Tosobola kugamba nti mugende wali ensambya awo kwembase ya America, awo waliwo akatale kanene naye teri kagendayo nga kalimu ekizungu. Basooka dliisa mu test ke ab'ennakati kazibe ennyaanya kabibe biki. Naye ate ekisinga okunnuma nti ate be balituguza, meaning nti bwe baliwo okusaanyaawo ffe tugende. Amawulire mugalaba, njagala oli yeeveemu aŋŋambe nti ku bafu be tulaba ebweru ne be tuwulira ebweru, percentage ya kansa mu bazungu eri bweti compared mu Africa. Weŋŋambira nti obuzibu bwa kaguta yeesiganya abantu abamu abayaaye, mpozi bamubba. Why? Teriiyo musawo yenna yavuddeyo ku adressinga lwaki kansa mu Africa oba Uganda atutabaala. Naye nga it is due to that. Wane ng'ovudde emukono waliwo ekyuma ekikola eddagala abakasi. Naye bw'oba obuuziza nti basinga bikola mu ki? Muddo, nsigo, maliba. Kati bw'oli wano bw'obanga bw'oba otambula tokyasala luguudo, odde notandika n'okunyumya, era nze kirabika nze bw'olaba nze omanye engeri covid gye yajja sikyasala luguudo. Baamu empisa ezo situlesi ze zibagana okusala oluguudo. Kana ani akamanyi bakayita akavawala jasifuna emirandira gyako ginyike mu muliro naye ogaaya kiro. Ogaaya ati vumbika mu muliro. Bw'ovumbika omala okulaba nga mu buntu refali waali tuli ffenna awo no ogenda kusimbula 10 otubukodde otiye njati waliwo omusoga eyaze n'atugamba
By the way, medically, impotence is due to stress. Toli fenna okujjako ng'oli kiri mu butonde from the start. Ate kati ffe abamu abasajja tulina ebituleetera embeera eyo. Olowooza kino, olowooza kiri, olowooza kiri, olowooza kiri. You have to work. Kati ogudde okuddayo ewaka ng'oli mukoowu. Ate abasajja bane mulekere okubuuza abakyala, musabuni yaweddewo atya? Bamukuteredde ku sowaani n'omulya. Atya obwo bukopi nammwe bamaama, teri mukazi mu nsi muno eyasoma, not there. Oteeka wako emitwalo ebinaku zino mmeka n'obulwa kikuba tteke, naye nga kugamba alina diguri. Olw'okuba ye mu mutwe gwe alinamu zaayagala, bw'oteekawo ebiri tamanya nti otaddewo emeka. Awo ngambira muwala wange, konze go and tell your mom that amount. This is 20,000. Twala eri ebinnyo mbuuziza nga simanyi. Now kyengezaako okugamba ki, bamaama mubeeko ne kyemwekoleranga mmwe, mulekere okusitresinganga abasajja. Nze ngenda ne mbagamba nti nze engoye zenyambala ndabirawo nga Hajjati azindeetedde, naye mmwe abakazi bameka abagulira babba mmwe ku mpale? Mujeebale. Nze omukazi simuddiza nnyama. Why? Lwe tukyawagana mbuuza nti bukyanga mbeera naye wali ompadde kaki? Fadhali mpa kapa yange n'erya. We should start to be developmental in our homes. Okulaakulana kw'omukazi kwonna oba okw'omusajja yenna nga mufumba omukyala. Naye bano abajja okujjuza tooyi lw'otaguze nya tanaalya ki? Tandika okukola sabbuuni. Ebintu ebikola sabbuuni biri ebintu 5. Ow'ebitole, caustic soda eyo ebeera kilo 1, kaolini, it is KAOLINE, kaolini. Awo ne tugattamu sodium silicate grams nga 15. Silicate, sodium silicate. Ne tugattamu kye tuyita palm kernel silicate grams nga 15 oba 2, tekirinaako side effect. Palm kernel kilo 1 oba 2. Tutabula mu mazzi liters 3. Ekisembayo tuteekamu kala ne powder, I mean perfume. Kaolin, it is KAOLINE, kaolin. Oteekamu